Yogera maaso n'okubanga mugoberera kansuubire muli bulungi obulamu buli butya. Njagala tandikire ku musajja gwe bayita Muzungu Boda. Amawulire agafuluma ku gaayo oyo gumala ku screen ya moyo. Muzungu Boda abadde very famous nnyo ku TikTok, ndowooza ne ku mitimbagano emirala, but abadde so famous TikTok. Muzungu Boda agafuluma gali nti yagenze. Ka video nga bokalaba abadde ali ku nnyonyi ng'agenda. Information gye nafunye nti balabika bamudipotinze. Era bamudipotinze, saaka kusanyuka ekigambo deporting kinene mukkoe, tukiwumbewumbe. Bamusindisa ddeyo ewaabwe oba bamufulumiza eggwanga ekimu ku byo. Bibadde nga bijja biyitingana, nze nzadde nga jja mbigubira kwa Muzungu Boda mbadde mumanyi mukko nga ntera okufuna connections naye. Nali njagala kumuhostinga mukko, kumanya obulamu butambuza atya, biki byaddukanya, abeera bw'atya. Naye taasobola kufuna budde bumala. Muzungu Boda ono yeekolera erinnya mu kukola content, ali different content atali wa bulijjo, ng'addukira amazzi amakyafu ng'enkuba etonnye. Obukonde bwe buli fane mbadde nga mujja mubulaba mu video bwe. Then content endala yasinga omutunda content okudriftinga emmotoka. Ng'akwata emmotoka n'azivuga n'azidriftinga n'azikubisa amakoona. Naddala n'azivuga n'azidriftingisa n'azikubisa amakoona n'azikola ebintu byabadde nga gy'akola. So ebintu byamuyamba okutrendinga, ensi n'emuwa obudde n'emwelkaminga. Wajja wano mu Uganda yayagala nnyo okubeera mu Uganda. Ate Uganda mukimanyi nti Uganda welkaminga, nti wano mu Uganda ffe tusinga okuba ne bayita ba refugee abangi, abanoonyiboobubudamu. Saagala nti Muzungu Boda ni refugee. Naye abantu aba Uganda ejjudde nnyo abantu mwe muyita abagenyi. Kyova olaba buli wamu olabawo Abasudani, Abakongole, buli ggwanga wano weriri. Ate osobola nabbawula ntono mu Sudani okujja ng'omulabye nti Musudani. Tosobola kwawula Mukongole ku Munnayuganda ng'obasanze okujja nga amaze kwogera. So we live in harmony with them. Tubeera mu bulamu nga tewaliwo kitusumbuwa, buli kimu nga kitambula normally, abantu bakola byabwe, biki n'ebisigadde. Kale Muzungu Boda amawanga agatwetoloddeko agamu kababulire. Ng'oggyeko bino ebitusumbuwa bibiri mu gavumenti bye bitatusanyusa generally. Naye Uganda y'emu ku nsi ezo entono tozinga mwatu. Badde gamba ensi zitwetolodde ebintu bingi ebikolebwa wano mu Uganda nga abagwira babikola nga tosobola bikola Rwanda, tosobola bikola Kenya, tosobola bikola Sudan, n'ensi zitwetolodde endala. Ensi zitwetolodde omugwira zimulaba ng'omugwira. Uganda yokka ensi w'obeera nga omugwira tomulaba atali muki. Tebagenda kubuza bitambulizo bye biriwo okujja ngo maze bakyankalanya. Kati Muzungu Boda abadde wano ng'akola bu video obwo, yasooka n'akola faani we n'atunyumira. Abadde banyumira byakola. Bali oluvannyuma n'andi kugenda ng'agoyinza overboard. One, afiriminga video ezitasaanidde, atudde mu kimotoka ky'ebisasiro mu kigenda kimuvuga. Enkuba bw'etonnya addukira mu mazzi agenda agasaabala bw'alaga bu video, busi Uganda, n'aba Uganda, bla bla bla. But video zazakola muzenga muziraba ez'enjawulo. Ezimu kati tezinyuma kulabako. Kati guno omulembe gwe tulimu ogw'omulembe guno kati gwe tutunulire nti abantu ebirowoozo byonna kati bali ku marketing nsi zaabwe. Tourism y'emu ku business ezisinga okubaamu ssente ebyobulambuzi. Abantu balambula nnyo kati, abantu banyumirwa nnyo okulambula. So buli nsi eri mutunda bikwatagana na nsi yaabwe. Kati teri yandiyagadde mugwira kuva gy'avudde ajje atandika okulabisa ensi. Teri yakikkiriza. Nina mukwano gwange bamuyita Duke. Yakolako video gye bayita The Dark Side of Dubai. Yagikola dda video eyo. Eyo video ya trendinga nga balaga side embi eya Dubai. Abantu gye batamanyi agende Dubai ng'agenze kulambula n'afiriminga The Dark Side of Dubai. La haula, video yatambula. Nefuna obukadde 6 oba views. Abasajja ba Dubai balipotinga video eyo mu YouTube. Video negibwayo. Direct negibwayo. Kati olw'okuba nti abasajja ba Dubai batunda nsi
Dubai is being marketed as a tourism destination. Bagitundanga destination y'ebyobulambuzi. Nguvudde ku yale ng'ogerako mu nsuubulirayo. Dubai ekisingo gireetera ssente balambuzi mwe bagenya bagendayo. Kati Omuwarabu tajja kukkiriza olage ebizibu Dubai birina. Dubai n'ebizibu bingi mubimanyi ababeerayo. Kati naffe wano nga Uganda abalambuzi gy'okoma okubalaga ebibi ebiri mu Uganda they will not come. Owekitegedde. Baagala kulaba ebyo ebirungi. Kyova olaba ogenda wa Kagame ne ba YouTube wa Kagame babakwata mu content creator. Baabagaana okuddamu okulaga ebiboozi ebikuba Kigali n'ebikuba Rwanda, obulabo obuli e Rwanda. Baabagaana okuddamu bulaga, baabagaana completely. N'ogenda otazo balaga ebintu eby'ekisirusiru tosobola kusimattuka. Bakukwatirawo ne bakuvunaanira. Bakyali bange balinga bana connect with Yogi n'abalala babasiba. Week says mukomere Rwanda lwa kufiriminga Rwanda kulaga bibi bigiri ko kitegeera. Kati muzungu boda fine abadani byogedde balifuna nenga alisusiza. Era akamu ku video ke nalaba nenga kano kaino mugobya. Kali ka video ke yateeka omwana mu mmotoka. N'atula ku piki n'akwata omwana omuto yakubajalinga mu 8 10 n'ampuza mu kamotoka nakatini. Kati mbuye n'aladde okuvuga nga wawalula. Automatically teka ligwango boli menye. Omuntu atana permit takkirizibwa kuvuga motoka. Iyo liteka lye Uganda. Omuntu atanzania 10 takkirizibwa kola ki? Kakati ategwa okutta omwana myaka 10 omutadde mu motoka obadde ku mutimbagano. Etteeka omaze dikola ki? Odimenya. Gano banagenda kubinaavaamu motoka singo mwana emulemerera ne waba kale hizo butamulemerera kubanga baba filminga bibera ku stage ziba starting antegeke. Gwatali toli mukuzanya film. Omwana otadde mu motoka. Chovola amuga na mukola video ku TikTok ne bagamba these videos are professionally supervised. Babakola quality mu bimanyi. Ekikulaga nti byendi mukola waliko bali managing. Kati omwana asobola kubanga bayali nga tajja kufuna setting elikaba 10 ne motoka wenebe waba bawale bajogitereza but ekifaananyi ekyo ekyokuba nti omwana etteeka ly'eggwanga ligamba omwana emyaka 10 atayiza 18 tagenda mu motoka n'olimenya sikyoba osiigira abantu nti wembanga nsobola okukwatibwa nga nsanze nvuga nga menya amateeka g'ekkubo. Kati gwe gwani obanga wabi abantu okitegeera obanga atyankalanya ennone gwangu etambulira. So gentleman oyo abadde akola kkootedde nga kkootedde we ayitawo okitegeera n'ava ku mulamwa. Era omuntu omu yabuuza nti ku bintu byonna byonna mu ggwanga ebirungi lwaki alaga mazina busasiro? Taswagala alambuza abantu mu Action Force n'agana alambuza abantu emmere ekinasi kye tufumba biki. Lwaki alaga ebyo? Lwaki byafokasingako? Kyova olaba ab'ebyokwerinda n'abavunaanyizibwa ku ggwanga baamusaako erisa ejjogi. Ekisooka nga muzungu tetumanyi kikyamuleeta. Agamba ze nayogerako naye direct n'angamba mbu yajja mu holiday kuwummulamu era mu Uganda ajagala nnyo. Tetuganya abalina byatandise okukola ng'okuteekawo akademe y'omupiira nga yitaze okuyambayamba ku bantu byabadde akolera eruzira ewasigadde. Bannaawo fine obikoze ebyo tetuganye bakakati n'ebyo by'okola si byamakulu nnyo okusinga ekifaananyi ky'eggwanga ky'oli mu kutta. Nga bw'ogenda ku akawunti sojja kulaba is showing the bad side of Uganda. Bw'onaawo bw'ogenze kati nga mikono gye abazungu abali gye babeera tajja kufuna laavu erambula Uganda ng'olw'okubala vidiyo embi. Nnyina mukono wange yagala n'awala mposoza Lwenzori yava mu America Lucas yaŋŋamba y'okulaba Lwenzori sinze nagimugamba yagirabira ku Instagram omuntu yaposa ka video ka Lwenzori yakamuwangaza Uganda najje n'alambula n'alekawo sente z'empitirivu nnyo mu Uganda n'agenda. Kanyegeza bye tulaga abantu bye batwala kati guzze eggwanga lijjudde ennyanja emigga abantu abalungi biki mu ky'okubalaga ebyo oli mu kubalaga bad side sifuddeyo okulaga eggwanga ebyo ebiriko si kibi naye biragira mu mutima ki gwa kutereezaamu oba gwa kuswaza buswaza. Bw'oba oli mulambuzi tokkirizibwa kulaga ggwanga side zaali ombi. Kyova olaba ese tugendamu zonna ne gye mulambulira yonna mulaga bitundu birungi okitegeera. So
yayogedde ng'alaga suddenly I'm leaving the country kibi nemanya nti kati bamunaabizza nti genda oba kitegeera atuubira ajja kukomawo kuba abadde nabyatandise okukolera abantu abeeruzire eyo emipiira biki ebyo nga birungi nga bijja kugattako kubanga abadde emikono nabiki katusuubire wanaaba wakudda anaatutegeragana n'abakulu ne bamuwa cautions biki byalina okukola biki byalina kukola do's and don'ts z'amawanga amaa gonna ge tutambuliddemukko galina do's and don'ts tokola kino tokola kiri tokola kiri tokola kiri ebyo amawanga galikola ki galina okusinga kakati gwe bw'oyingira eggwanga n'otamanya amateeka galifuga mwe gye muwangalira mumalaga filimi nga bintu namwe muli bangi bannayuganda gye mbeera but nze siraba nga mufilimi nga bintu bikyafu era mufaayo ne mulaga mmooli ennungi ndoonya okulaba munnayuganda nga afiliminze akabenje kyokka ne Dubai tebagala bubenje oba mu America bugwayo nayo but olwana obiraba ku TV kitegeeza they try to protect the image of the country kubanga ebyobulambuzi byebikola ssente ennaku zino mu nsi yonna ssente ziba byobulambuzi nyingi zisenga ne ziba mu golodi oba mu ziba mafuta mu nsi ez'enjawulo kyokka Rwanda efaayo ku marketing y'ensi yaabwe Rwanda n'ebizibu bingi gye tosobola bimalawo naye batunda Rwanda nga a destination emu ku zisinga kugabo bwebega mu Africa nola kwogera ku Uganda osobola kulowooza ku Rwanda naye nga Rwanda ekusinga kitibwati bali omusajja agitembeeza bulungi n'agitembeeta like buli omu ayagala agenda kulonda bali otuuka nga yabulijjo nali gibadde busibu busebiri but it's a normal country so ne bagipromotize bulungi nobanga buli kaseera begomba ogenda obeereyo okukuba kiyo olunaku kale no byebyo muzungu boda agaliwo gali nti yandiba nga yagobeddwa mugundu katumusabira dde kuba tubeetaaga but addire mutima mulungi so that byakola bimuweesa ekitiibwa n'ensi mwali wazi yangamba I love Uganda ne mugabi love Uganda mulaga bine era bamukwasa akola enjala musoyi buzo byange 8 bwo oyagala nnyo Uganda lwaki olaga amazzi gano actually yangamba nako nti ewa gye babeera tebalabanga ku bitaba bullshit tolabanga ku bitaba watu bile banga koso ozitegeera kale no byebyo mwe bali nnyo kwa mtukube